ebyo byonna era n'omukulu wa commissioner general ajja kugamba awo nti your excellency omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo nze njagala oli omuntu owa bulijjo sebo muzeeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo nze nkugambye ayita mu kusuubula ebya wano musuubuzi naye musuubuzi amaaso ku ggwanga BBS Final tukuddizayo katono okubasuubuzi bwe basinkana president the most recent time n'asuubira okuddamu okubasinkana jjo olwotaasobose yawadde mwami Sekitoyisa mwogezi wa kasita. You see, modern economies. Bw'obadde oyogerako oyo. Yes, modern economies kati zigenda ziva ku customs tax nga zigenda to VAT. So emirundi mingi kana amazi ganaatambula kuva mu factory kuva kwali kuva nga genda geyongerako ne government wekoma okukola ki wekoma okufuna ku kasente small amount of money. Of course wano bwengasanga mu supermarket 1,200 but wogenda Serena gali mu almost omutwalo. Now he's saying guyo omutwalo zinizo yongeddeko siringi kenda mpako 17% or something. But this does not mean nta abasuubuzi tebalina bizibu. Yes. The basuubuzi balina ebizibu. I will give you an example. Muduuka emu ojja kusanga ng'ono atunda engatto. Omulala ng'atunda engoma, omulala ng'atunda ziplasitics. Kati nze avudde erukunjiri okugula ebintu. Ngamba gwenteeramu peya 10 z'engatto. Gwenteeramu ez'amazzi from different people. Kati bagenda okubiteeka mu that system gy'obadde oyogerako ya e-freeze. It can be problematic. I agree. Ekyokubiri that ono ali mu dduuka ayinamu omudaala omutono nga ye atunda buno obutabo bwokka. Ayinza kubanga taweza those sales of million 15 nga tasobola kubeera ku e-freeze. That you can't have a machine gy'oyingizamu buli mudaala mu dduuka. You get, because mu supermarket machines za supermarket yonna. It's a central system, but here nze mudaala gwange nze kyentunda kiri kimu kyokka mu dduuka, omulala atunda mu saati, abalala they even share ka cubicle ketwandisenga cubicle. So ebyo byonna bano byanda badde balaga president operational possibilities balina, but si bye balimu olaba bali mu byaki bali mu byabufuzi ate nga byabufuzi byakyana kito, because you are dealing with the law. The law lyolina okukola ki lyolina ogenda no amending, but njagala to dealing in the issue y'empisa first. One, gwe wano you are a middleman, kyoliko one is the name gwosuubula linnya, ekyokubiri onoonya bribes which is also criminal. Onoonya support. Bribes. Bail out. Bribes, there are two levels. Bribes. Because then ekyokusatu njagala nsiika ne president kuna kufuza na meeting the president has also become an issue of prestige n'ebirala but totaddeyo na nsonga za musuubuzi nga bwe kiri. By the way si musuubuzi yekka nanga agula, because kati batono nnyo abaagala ogenda ogula eri wansi. There are a lot of problems including insecurity by the way. Ndozo kimaye kati engeri gye bakuba abantu, there has been issues of traffic. But first, those are issues the band badde raising. It's not about them only. Naffe clients ba band badde bakola ki band badde batu raising era issues zaabwe. But olabe balimu because wa mutuuza wano president waabwe simulaba nga akola ki simulaba nga akomawo. But bw'otuula naye ng'olaba byaliko is not about this ordinary musuubuzi. So therefore okuteesa bwe kubanga kugenda kubeerawo between them and the Minister of Finance. Tusira ni president wakola ki wajjira asooka abanyige for two reasons ku issue y'empisa yabayita ne bamuvuma. No, the guy incited the population before head of state. The issue is not into Museveni, President Museveni beberara. Me I'm talking about a head of state. Ne bwabanze
Yes, ono yagamba ngenda kubasinkana najja. This one he incited businessmen, one kulumba president, ekyokubiri to walk out on him. Talina kuddamu kumusinkana. Ekyokubiri bwe bagala n'okugulawo ebizimbe abisayizinge abe auctioning. Bwe banga si bibye. Because nayo science yo weeri mukozesa amanya g'abantu wano ng'ebizimbe bamwe you in deep state. Nemberayo nga mutuzanyira ku mutwe if the buildings nga si bibye abe auctioning. Ekyokusatu omusuubuzi atagulawo says the business license of counseling. Let's first have discipline katano ko kuyiga okuteesa in a discipline way. Oyagala mukono gwa kyuma ogutakola mu bukulembeze. Nkugambye onagambye omulabe wayitira. Sawa sajja. Katwan tuyingide phase ndala. Onagambye mwe omulabe agenda kuyitira wano mbintu yamwe ebyo kusaaga. You don't know what is in Sudan eyengulu. Therefore, be organized. Kyoyagala okukola mu kibeera organized kibeere nga kintu kya kikulu nnyo. Yabadde ogambye ogenda kusinkana State House. Yes, you meet. But by the way, do you want the president to be Minister of Finance? Then kitegeeza systems have corrupted. Amaaso ku ggwanga. Hajja tumisa kabanda. Tugaza tuze mu kitundu ekisemba buli omu ngenda mu dakiika 3.